Ekitabo kitwakavaako okuwulira kyekyasanyu teribeerera twakimala nga abavubuka Munaku ne munne Nyeenya basomose ekibira kiri kye bayita Kiwuuna nga bagguse ku nju y'omukazi omukadde mu nsi y'e Buwaanyi. Omuwandiisi atunyumiza ebyabatuukako oluvannyuma lw'okusomoka ekibira mu kitabo kino ekipya ekiyitibwa Nnaku teba y'omu. Era sijja kukulonzalonza kankutwalirewo ku ssuula esooka egamba nti ewa Nnamwandu. Ebirowoozo ebitakoma n'ennaku etegambika ebyali byerimbise ku mitima gyaffe nga kye tujje twesowole mu kibira Kiwuuna byali bingi bulala. Nga tutuuse mu nnyumba y'omukazi omukadde twalinga abavudde mu ntaana ne tudda ku nsi nate. Ennaku omusanvu ze twakulungula mu kibira Kiwuuna zaatulabikira ng'omwaka omulamba mpozi oba n'okusingawo olw'ebintu eby'entiisa bye twalaba. Omukazi omukadde oli yatutunuulira ng'alaba tukoze, tunyaaluse, tuyongobedde, ekisa ne kimukwata mukazi wattu n'ebiyengeyenge ne bijja. Mu kiseera we twatuukira twasanga omukadde ne muzzukulu omuwala bamaze okulya kyokka nga balemeddwa emimmonde 4 n'eminwe gyagonja omwengevu omufumbe 6. Ebyo byonna omukazi bwe yabireetera ku lutiba lw'omuti n'abissa mu maaso gaffe tulyeko. Saagala kukisa kye nakola nze olwalaba ku mmere amalusu ne gannyunguka era teziba kuba nsonyi nnyingi nandiridde sinaabye na mu ngalo. Maama enjala nga yakuluma. Ye Nyeenya oluvannyuma yaŋŋamba nti amatama gaamudduka bwe yayasama okusuulayo akatundu ka lumonde akaasooka kubanga yali aludde okukwata ku k'omuntamu. Twali tulya nga ye omukadde atulongooseza kifo we twali tugenda okusula ng'ogw'okulya guwedde akaana akawala ne kaleeta eŋŋunda y'omubisi omusogolerewo n'agituwa wamma nno ne twekola ekigenyi. Olwo nno nga tukola ebiri nga wa lukuku anti twabanga tunywa ate ng'eno bwe tunyumya. Akawala ko kaalaba katandika okutema ebisiki nga keddukira kugenda kwebaka. Olwo mu ddiiro nga tusigaddemu bw'abasatu omukadde n'alyoka atubuuza gye twali tuva. Gwe wamma kwali kugobera munnya mu ssubi kubanga ebintu bye twali tuyinza okunyumya byali bingi ddala. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba ng'olulimi lwe twali twogera n'abawaanyi lwe baali boogera. Oluvannyuma twakitegeera nti edda ennyo waaliwo abawaanyi abadduka mu Buwaanyi ne basomoka ekibira ne beesanga ebubebbere. Namukadde yatuulanga alya ne yeesigama empagi nasse emmindi ku mmwa n'alyoka awuliriza ebigambo enkuyanja eby'ennaku Nyeenya bye yatontomeranga okumu okumu. Oluvannyuma nga nange mmaze okunyumya ebitonotono ebyali bifikidde nga Nyeenya anyumya, omukadde nasse emmindi ku bbali n'atutunuulira ffembi enkakaba ng'akutte ku mumwa n'agamba nga n'amaziga bwe gamukulukuta nti ennaku y'ensi eno tekomezeka. Bakyababonaabona bwe mutyo baana bange. Baaba abantu 1000 batyo okufa ne basirika. Olwo yali ayogera ku baganda baffe n'ab'emikwano abaatokomokera ku bubebbere be twamunyumiza. Awo ate Nyeenya we yajjukirira bakadde be n'eŋŋanda ze baataamanyako ffiire n'atulika n'akaaba. Ng'ebyo biwedde omukadde n'atugamba nate nti baana bange enseno gye mutuuseemu nayo nzibu. Nze gwe mulaba ennaku enfugidde wano ebyonga n'ekamala. Baze mbuga ya Salambwa yafa okufa okubi kwe sigenda kwerabira okutuusa lwe ndisa amagumba gange emagombe. Awo Nyeenya yali agala okwebaka we yamagukira n'amubuuza nti nnyabo yafa nfa ki eyo? Omukazi nti baana bange omusajja baze yagwa mu batemu be baamutta. Nze nti mukadde nsonga ki enkulu eyamusisa bw'atyo era nga baki abaakola ekikolwa ekyo? Omukazi nti abantu ab'ettima be bansalirira olunywa. Omukadde yalaba twagala okumanya byonna n'atukomako nga tayagala tumanye bintu bibi ebimu ebyakolebwanga. Ne wabaawo akasiriikiriro. Oluvannyuma n'atandika nate nti ensi gye mutuuseemu nnungi kubanga ejjudde ebintu ntoko, naye ekikulu ekigirimu ge mateeka amangi abatuuze baamu ge bateekwa okwekuuma ennyo. Bw'oba omwekuumi waago ennyo omala ebbanga lyo lyonna mu nsi eno nga tolina kikweraliikiriza okuggyako mpozi kale obulwadde n'okufiirwa ate ebyo tebiriiko aziyiza.
Bwe yasirisa ekyo ne mubuuza agamu ku mateeka enkumu ago ge yayogerako. Nnamwandu Mbuga yaddamu ng'akubidde n'ensingo nti amateeka gonna mazibu okugababuulira amangu ng'ate mukooye, wazira etteeka ekkulu lye musaanye okumanya nga temunneebaka lye lino: omulenzi yenna takkirizibwa kuwasa nga tannaba kumala myaka 7 mu kibanja kye, ate omuwala naye tafumbirwa nga tannaweza myaka 20, ate buli muwala aweza emyaka 16 nga kitaawe ne nnyina baafa ng'atwalibwa ew'omwami okutuusa lwafumbirwa. Naye bw'aba ne bakadde be bombi, olwo agenda embuga nga wa myaka 18, oluvannyuma ng'amazeeyo emyaka 2 n'alyoka adda mu bakadde be, era awo wava n'afumbirwa. Omwami alina obuyinza okwesigaliza omuwala gw'aba asiimye n'ategeezaako obutegeeza ku bakadde be. Omuntu yenna asobye etteeka eryo aweebwa ekibonerezo kya kusibwa okutuusa lwafa. Maama, kusibwa mayisa? Amateeka nga makakkali. Ng'amaze okwogera ebyo, nze kwe kumubuuza obanga etteeka eryo lyali likkiriza omuntu okuwasa abakazi 2 oba n'okusingawo. Nnamwandu yantegeeza nti oyinza okuwasa abakazi bangi nga bw'oba oyagadde, naye kyokka buli mukazi omuzimbira ennyumba eyiye era n'ogabana emirimu egikolebwa embuga okwenkanankana n'omuwendo gw'abakazi b'oba nabo. Awo Nyeenya we yayasamiza akamwa nate nga yenna ajjudde ennyiike n'abuuza Nnamwandu nti, mukadde, kakati ffe tunaakola tutya okwebalama etteeka eryo? Nze byonna by'otubuulidde ndabira ddala nga bitukola bubi. Munaku tannaba na kufuna kibanja, kale wakifunira ate n'akibeeramu emyaka 7 lyeddi. Nze nsulo ndi wa myaka 18 ate sirina bakadde bange, olwo ffe tunaagazimbawo abanaku 2. Bambi mukazi wattu, olwo nze nali neesigamye empagi, nkubidde ensingo, ntunudde ku kasolya nsirise nga ataliiwo. Oluvannyuma nga ffenna tusiriikiridde, Nnamwandu n'aŋŋamba nti, gwe nno kaakati sijja kukufaako kubanga njanga kukulaba bulijjo, naye annumye y'ono munno gw'otunulako kaakati enkya ataabe naawe era ajja okumala emyaka nga takyakulabako. Enkya nja kubakulembera mbatwala embuga era temuba kutuuka wano kawungeezi. Bannange nno mwandisuze embuga kubanga eyo yenkola eya bulijjo. Ebyobulamu bwammwe obw'emabega byonna mbitegedde bulungi era nga bwe ndi muntu mukulu ne bye mwagala okutuukako mu maaso nabyo mbitegedde, naye mbasaasidde nnyo kubanga biyinza obutatuukirira mangu. Kabi kasinge muleme n'okubituukirako ddala. Nnamwandu nga yabamalamu nnyo amaanyi. Nyeenya enkyojja kwawukana ne Munaku munno bwe muzoosa obubiri okumala ebbanga kubanga tteeka kkulu. Buwaanyi talaba musajja na mukazi bombi wamu mu nnyumba ye. Olunaaba okutuuka mu luggya lw'embuga olunene ng'omukazi omukuumi akwawula ku Munaku wo. Awe nabuuliza omukadde nti, nnyabo, toyinza kukweka Nyeenya eno embuga n'otwalayo nze nzekka? Ko Nnamwandu nti, ku lw'obulamu bwammwe nange siyinza kukola ekyo kubanga bwe nkikola ffensa tule tuyinza okufuuka ebyerolerwa ne tujoonyesebwa okutuusa lwe tulifa. Amagezi ge mbasalira baana bange ge gano. Nyeenya ng'otuuse mu kisaakaate waakiri okufa naye n'otosansula mukwano gwammwe ne munnoono. Buli akubuuzanga ebyafaayo by'obulamu bwo omunyumizangako ebirala byonna, naye bw'otuukanga ku Munaku omuyitanga mwannyoko. Naawe Munaku ofanga n'otadda n'otobisula kyama kyammwe. Ebintu ebirala nkumu bye bali kubuuliza eyo mukazi munnange, naye ebyo mbikulekedde. Onootetenkanyizanga eyo n'olaba bw'onoobyewalanga mu ngeri yaffe ey'ekikazi. Bwe yamala okwogera ebyo n'ankyukira n'aŋŋamba nga bw'amwenyaamu nti, naye Munaku nkusaasidde kuba Nyeenya mulungi nnyo. Awo we nayogerera nga n'ebiyengeyenge bizze ne ŋŋamba omukazi nti, maama, bwe tugguse ku lusuku lwo ne tussa ekikoowo olw'essanyu nga tulowooza nti tuwonye ennaku n'okubonaabona kwe tubaddemu fembi ne munnange ono.
nga ndi ne Nyeenya nandyerabidde ku bunaku bwange kubanga nti nga ffembi bwe tuli ye nange twandimanyi obuzibu bwaffe era n'engeri ey'okubuvuunuka nga tuli ffembi buli omu yandibuzeebuze munne gwanti ng'akajja obunaku keemanya naye ekyokwawukana ne Nyeenya kinzitooweredde ng'omugugu omunene omuzito ennyo bwe guzitoowerera agwetisse mukadde obutakulimba omubiri gwange obulamu bwange n'endowooza yange byonna mbikuumira ku Nyeenya oyo era oluusi nkola n'ebyesandikoze ku lulwe naye wuuno enkya twawukana kale ate tunaakola ki okuwaliriza ekitasoboka kuba kuteganira bwereere n'omuntu okwetta kiba kikolwa kya kivve era ekinyoomwebwa abantu balamu bonna Nyeenya munnange ennaku etwawukanyiza naye muli nkyawuliramu essuubi ery'okulabaganako nate nga tetunnafa Nyeenya teyayogera kigambo kyonna ng'amaze okwogera wabula omukadde ye yatugamba bugambi kugenda kunaaba nakwebaka tuwummuleko ennaku ya kitalo nali mukoowu ddala eyali takyalinamu luyingo era nga ku nsi ninda ebintu bibiri byokka kulya nakwebaka naye ekigambo ky'okwawukana ne Nyeenya nga ffembi tukyali balamu kyankozesa buli kikolwa kyonna eky'obuyinike nayegeka embiriizi wansi naye obutakulimba nga tezitererawo neneevuunikako nga sirina wenteeka mutwe nensimba ku nnakakongo nembulwa wempumuliza emikono nagezaako okwebaka obugazi naye ng'amaziga agankulukutira mu matu gangobawo olutali luno okutuusa lwe nava mu buliri nentuula nendeka munnange ye yeebake era kyansanyusa nnyo ye okwebaka kubanga yali akooye nnyo naye mu kwebaka okwo mwe yalootera ng'ayogera ono nno Nyeenya yaloota ng'ayogera bino bye nawulira ayogera Munaku gwe kitange gwe mmange gwe mwannyinaze gwe muganda wange gwe baze ddala tondeka tonta nyweza nkuuma omwa n'akomaawo ate n'ayongerako omwaga era n'akomaawo ate n'akimalayo omwagalwa awo n'alyoka akomaawo nze nasituka n'entuula nga nannamye era yatuusa kusirika nga nsamaliridde busamalirizo olw'ebigambo ebyo bye yayogera oluvannyuma nga n'enkoko embereberye zikookolimye n'enfuna amaanyi nalowooza nti okweraliikirira n'okutegana ennyo mu birowoozo nga siina kye nali ŋŋenda kukola nali neeyongera nnaku so nga ye munnange Nyeenya we yeebakira yagyerabirako akaseera amangu ago najjirwa ekintu ekikulu nti Lugaba yatuwonya okufa omuliro n'atuyisa mu mafumu era n'atukuuma n'atusomosa ekibira kiwuuna agenda kutugatta oluvannyuma neeganzika mpola ku buliri ne neebikka naye era ekiro kyantabukira olw'obukoowu n'ebirowoozo ebyasooka okunkulungutanya eggulo lyonna bwe neewunzika wansi ng'otulo tutwala naye munnange mbu kye neekola mu kwebaka okwo tekirojjeka mbu omutwe gwasomba ebintu bingi naddala ebyatutuukako nga tuli mu kibira ebintu bye naloota n'ebigambo bye nafukumula mbu byewuunyisa nnyo Nnamwandu mbu naleekaana nnyo nga mboggolera ensolo ng'egenda okutulya ne Nyeenya mbu era nga bwe ndagira Nyeenya nti dduka weekweke gira nkuweeke linnya omuti ensolo gikube n'ebirala munali ŋŋaanya okusala ku kuleekaana okutuusa Nyeenya lwe yannyeenya n'ensisimuka Nnamwandu yakeera nnyo n'afumba emmere ffe twagenda okugoloka nga yayidde dda olwamala okulya nga tukwatalira gambuga ew'omwami eyali afuga ekyalo ekyo olwo Nnamwandu yali atutwala okutwanjulayo ate awo we twava oluvannyuma ne tugenda ew'omufuzi omukulu Omuwaanyi twewuunya nnyo okulaba ensuku embikka obulungi era n'ebibanja ebyesengesa obulungi ensi eri yonna ng'ejjudde enguudo ez'amatendo ebibanja byonna nga byenkanankana obunene era nga buli mwami wa kyalo amanyi obungi bwabyo baabibalanga twali tukyewuunya ebyo Nnamwandu n'atugamba nti abange tuli kumpi nno okutuuka ew'omwami w'ekyalo era nze awo bannange wenja okukoma ate ye y'anaabatwala eri nnyini nsi eno naye nga mutuuse temukyusanga ekintu ku ebyo bye nabagambye ekiro Nyeenya weeraba munnange naye obanga mugumiikiriza bulijjo tetwalwa ne tutuuka
twasanga omwami ali mu kabuguutano yeeteekateeka kugenda wa nnyini nsi. Ng'okulamusibwa kuwedde, omwami kwe kubuuza Nnamwandu nti abaana bano besimanyi kuno bavuddewa? Ko ye nti abaana bano banaku nnyo era lugaba wa kyewuunyo nnyo. Bwe bakutegeeza eby'obulamu bwabwe weewuunya mukama wange. Ko ye nti kale nno nga bwe ŋŋenda embuga leka mbatwalire ddala. Ebyafaayo by'obulamu bwabwe n'abiwuliriza eyo basiibule. Nnamwandu yabulwa engeri gye yali agenda okutusiibulamu okutuusa oluvannyuma ng'amaze okubujjabujjana n'ebigambo n'atugamba nti baana bange mweraba naye Munaku okomangawo n'ondabako. Essuula eyo awo ekoma ate munninde kweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.